kansubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde wadde ogamba kiwamma aliwa okay kansubire nti muli bulungi Shamemanja lyerinnya lyange real time with Mimi ndi wano eno ne Gabriel Bule erinnya lye wantawanya nze luli nali nyiyita bulungi Bule okakanamu bagamba tolina kovaako ne weebali luli wantwala mu ddwaliro nali ngenda kufa naye munaye oteredde okimanyi anti naye bw'ogaba toyogera oteredde nno bro bw'ogaba toyogera so kansubire nti muli bulungi lwaki bw'ogaba toyogera kiriko aya namba mulimu ebintu ebimu nga tubikola na Mungu waffe ensi teyeetaaga nnyo kumanya oba tuyita ketuvaako oba tetulina Mukama ayina okusinga okumanya kirungi kolerera bulambo bwaffe mukolera bulambo bwammwe so gwali eya oli ku executive media sharing a link oli omulaba munno mutegeeze tebakyamanyi kweraguza ekinyonyi kipamye ku ssimu ezo ssente tusangula ku bwotyo oli ne kagato webategeera lubaale bambu ssente ne kati singa ate bwekikupama ng'otunuddeyo bwoti mukama kiba kyekyo ogwo guba musimbi wamma musubscribing mliking ndi ne Bule wano naye bannange mulekeraawo okweyisa obubi tolina kyovaako olaba channel eno girabira bwereere teri gw'osasula wabula ogamba Bashamimu leero tebaataddeyo akantu naye ng'ate akantu kano bambi naffe tukateekamu amaanyi kaakati obeera otyawo nga wasubscribinga ku channel y'omu Nigeria wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa nga tuli awo akanyigira ddala ne kastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia lwate nina omulala ayinza okuva emotoka tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sawo sonde z'Jalia nsobola okufuna emmotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Slading Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. No subscribinga ku Beyonce. Nobeeraawo kati mubuukira ne mutamanyi noletse bonna Uganda badiscussinga Kendrick Lamar. Omanyi Kendrick Lamar? Performance ku Super Bowl halftime show. It's yeyo platform esinga obunene mu byafaayo bya music. Bu performing obanga amazeeyo. Obanga atalina kiddako. Naye naganya okulya ennyo ligamba osalemukko. Nabadde zonna tezikyakutuuka. Omanyi bampadde omulimu gwa radio kati babadde batukuba ebifaananyi. Ate banjogedde byaki. N'okuba corporate. Omusajja n'aŋŋamba. Owaye kendeeza wewamu siku wewamu bakayita batya ak'emmotoka wogwa kabenje akava mu steering anko gwamanya emmotoka yaŋŋambye kwata ku airbag airbag agimanyi nabadde sikitegedde yaŋŋambye anko kwata ku airbag ogezze so kyembagamba kiki bambi subscribing tebasaba ssente okusubscribinga ku channel ale n'okugamba banno ku status obagambe nti subscribing kandaba abantu abalina omutima omulungi ate kati nnoonya n'abantu nga gwe wali onfunyeemu banyina kye nnali kukoledde noonyaako mpereza WhatsApp 0770 391620 nange nyina bye neetaaga naye teekaku njagalayo kale leero kansabe nga nze buli lwe tuteekayo content ono mulaba abantu 15,000 mutwalo kudda waggulu nze saagala 15,000 njagala abantu 10 bw'oba olabye programu eno
gikwate gise ku WhatsApp status owandiikeko ekigambo please subscribe kimala please bambi subscribing washamim kati abantu gwe bwoteeka ku WhatsApp yo ogenda kuba n'abantu abalala mmeka 10 okitegeera kakati abantu 100 nja kuba munkoledde abantu mmeka 10 simple mathematics so tweyagalize kiki akakaya leero sikaagadde bannakigambi mukwano ojja kaagala kana kakaya ka bbeeyi byampaka agala byampaka ate bulijjo obeera n'obulala mu monita ojja kaagala kompaka nja kaagala naye ate nze nyina okugambako waliwo anankugambako balala bonna bantya bwenagambako ng'okeera ku makya kayiringu gwe ng'ojjayo olupapula naye si kabi nti kiri awo naye kasa kanyumidde ku lugoye kakutte mu biba bya bulawuzi kanyumirayo kuli kayo wabaddeyo ku nuupu nze sigendangako ku nuupu by that's a funny thing nze sirinyangako kigere kyange ku nuupu omusajja waki bamumye kaadi musajja waki tebamuwadde kaadi musajja ani nsereko ajja kufiira oba ali mu komedi oba afaafe naye tebatuleke obulumi bwa ddala bwaddiikuula ate olwo akoze kapito segirinya bamumma kaadi mu 2011 yajja ku TV n'ayogera oluzungu n'agamba nti yasoma ku data mine era asoma diguli mu mawulire nga data mine tesomesangako diguli data mine egaba diguli anti wadde ne lwaki okyogera bwotyo nti diguli ati kati banaawulira batya obadde oyagala ngambe nti bachelors kati nono nsereko kyaliko kakati bwajja ku gundi nsereka ate yekyenjawulo yo byo ebiri kakati bwajja gundi segirinya ne bagimumma teyaggwamu maanyi yasigala era akola ebintu bye bwasitwasitula TV bweddusaddusaawo abantu bamulabe kakati mu lugendo lwa Kawempe mu byobufuzi nsereko tosobola muwangula mujjamu okujjako ng'okyusiza mindset y'abantu nti abo abantu si bwe bateekeddwa okulonda era ne wajja wabaawo enjega nze njiyita nanjega ono musajja waffaani musajja wange simanyi bagwe musajja wa nalukoola n'atasaavinga stakes odds zansereko zigenda kushutinga waggulu nnyo nosinga ezaawumalu okitegeera kubanga kati waliwo abantu buli omu kye bamanyi bambi omusajja oli ow'obubokisi eyakaaba ababeera mu byobufuzi ne gundi namulabye Kawempe namukunyumiza erubaga omusajja gwe baateeka ku TV mbuna alingiza abakazi era babeera nnyo n'ensereko bati babeeraawo baba nnyo n'ebyamagezi n'ebyekisiru kwegamba batabula ebyamagezi n'ebyekisiru kwegamba baddira ekyamagezi n'akiteekako ekyekisiru n'okiwulira n'azirika naye nga n'ebigenda mu maaso byonna abiwulira naye n'adenyaga ati sine bamuwayo ekimuli kya reedi bandiwadde ebbaluwa y'abatiisimu olwo gwe bawandako eddusu eyagenze n'asaba omulamu nakugamba fight hard tegwafightinze mulambo gwaganye ate naye n'azimbye ettwe nze nabagamba oyo omwana omulaba alina selfish okweyagaliza ye ng'omuntu first ekyokusooka gwokimanyi bulungi senga wange agenzi gyali ya Nakabonge siraamu ina saidi ya tata wange ina bakadde bange siraamu bangi ekitegeera ninja ne bakwano bange abasiraamu bangi bammwe baani naye singa enkya nkeera n'ensiramuka olw'okuba njagala kuwasa omuwala mukwano gwo ekitegeera olowooza nga nnyo n'ogamba nti naye ono ali ku ki gwe yakawasa oyo si boosi waffe naye katukole omukyala alinga Susan kakati ate manyi oweddemu bw'obeera nga oyagala sirika nga nsereko bw'obeera nga okyuka eddiini naye ng'ekigikukyusa kigendererwa kiri awo kiri personal
abantu bolowoozanga nnyo okitegeera kyova olaba ffe mu biseera ebikadde twabanga nnyo n'abantu abantu abo bakyukanga eddiini ng'ekigibakyusa bufumbo wajjukuliranga nnyo nti omusajja we bagenza okunona omukazi ne bamutayirira ku mpaka okitegeera kakati abantu abo bwe baatayiriranga ku mpaka essaawa ya kakati bwe banoonya si basiraamu bayingira ekintu kyebategedde fuba nnyo okunoonya abawala abeesibanga obukaaya ne bafuuka shamimu ne bafuuka amina olw'abasajja abasiraamu essaawa ya kakati abasinga si basiraamu eddiini okugiyingira togiyingira na bintu bye weetaaga gwe ng'omuntu eddiini olina giyingira n'ebintu ebisingako ku gwe byoyagalamanyi bwafuuka omusiraamu bagenda tosobola kufuuka muhammadi olw'okuba otegedde bwe bagenda okulondera abasiraamu bangi influensi yaabwe nnene ate bajjafuna sympathy si bwe bikola era yakola nsobi ekirala oyingidde mu ddiini y'abanno bw'oba ofuuse mu katuliki ne tukubatiza tubayita balonde mu abazze mu bukatuliki obukulu togenda ate kuwa olutaali otandike togenda mu kereziya ogenda otereza emmeeza kuwa olutaali ojja kwasa ebikompe kereziya ekukyawa abantu bagutunuulire okitegeera so olina okubeera ne oda ng'ebintu bino okola ki so omuntu ali eyo mu kyalo eyo kyotera wa oba ali wane natannategera kigenda mu maaso Nalukoola yafunye ekkaadi ya Nuupu kati olwo gundi bagenda londa afuge kino ekisanja ekibadde ekibulayo kati amateeka constitution egamba nti wanaabanga wabulayo mwaka mulamba ku kisanja ngoba giba myezi 6 omuntu anakkiriza ekyo ekifuba n'akikola banaakijjulirizanga eri etteeka ly'ebyokulonda bikola ki bwe ligamba naye kati olondebwa kati ebyensi amateeka gano masiru ga kisiru nnyo kati olondebwa n'ofuga eri ebbanga erisigaddeyo naye era ofuna benefits zezimu n'afuza emyaka 5 kakati ebinga bino wammanga anaawangula n'agenda mu paalamenti nkalulu kukuddira Ssegirinya balina omuwa obukadde 2 yiyi badde manyi babumuwa wali eri balina omuwa obukadde 2 tebabuwa dda Ssegirinya balina omuwa obukadde 2 byali ya Ssegirinya naye balina omuwa obukadde 2 agule emmotoka balina omuwa insuwa balina omuwa benefits singa oba afiirwa nnyina oba kitaawo oba naye afa omwaka ajja nga tebugenda bumusala ne bwaba tazze takomyewo kimala kakati bw'amala era mu byafaayo abayogerwako nga memba paalamenti era alina okuddamu yeesimbewo mu kalulu akabonna akajja wabula ekyo kikwanguyira nti abantu baba bakuggyeeko amaaso bakutaddeko amaaso okugakuzzaako kiba kyangu onfuna naye kati wali era tagenda kudda mu bunkenge tasobola kutuuka awati mu kalulu ka bonna ne bamuwangula mu kalulu ka bonna okumuwangula basobolera ddala basobola omuwangula kubanga akalulu ka bonna kaba kazibu nti gye babubbira mufokasinga ku pulezidenti wammwe mufokasinga ku ani ebintu biba byanjawulo kitegeeza asobola ofugayo omwaka guno gwokka n'ata abantu ne batamuzza ate kitegeeza guno omwaka gw'abawangudde aba alina okukola ennyo agenda kuva mu campaign zineradde mu campaign kazitonga kamaanyi bamuwa ku kusente za campaign kati wano bayeyeetera tebakuwa kubanga mu biseera ebikadde okwesimbawo kuwa president baakuwanga akasente ne weesimbawo naye kakati mu biseera bino weesimbawo wowaayo sente ate tebakuddiza bakuwa bapoliisi naye luli wawangayo sente gavumenti nekuwa miliyoni 4 abakuumi n'emmotoka ezigenda okutambuza kakati eno essaawa ya leero gavumenti kyegaba egaba mu poliisi egaba abapoliisi n'emmotoka ani amafuta bikyani aliisa abapoliisi gwe gwamanyi abapoliisi gavumenti ebaliisa n'amafuta naye gwe ng'omuntu ebibyo byekutambuza n'eggaaliyo bibyo so Nuupu yasazeewo bulungi okwa Nalukoola kaadi byasazeewo bulungi kakati olaba ebibine bagamba nti nalabye abatuuze bagamba tekisaanidde lwakuba Nalukoola yakula ne Bobi Wine bavudde wala amanyi Nalukoola yaliko omuyimbi Mr. Dandy Mr. Dandy kakati ekiriwo essaawa yonna ayinza ekiriwo gundi ekiriwo
decision yonna yonna Nuupu gye yabadde ekola yabadde eyina kyegattako. Lwaki? Nti wandibadde ate buli decision eyakoleddwa Nuupu yandibadde era ereeta abantu okwogera. Nti ne wandibadde Magala bandikubuuzizza nti maama buli gwe banaasibanga nga mumuwa kaadi era maama bafutusoja talina kyabakoledde. Kati mulimu abantu obusiru bwe balina okwejjamu okitegeera nti okubeera nga gwasoose mu maka gwamanyi taatawo bwasera bwaloga bwakola ki tekikufuula musika okitegeera. Essaawa ya leero namba 3 mu ggwanga namba 3 oba 4 oba 5 sibimanyi mbyerabidde order of precedence ye sipiika naye agenze mweniyale mu juzi oyo yali mu FDC ne deputy speaker yali mu FDC naye waliwo abantu abadde mu NRM nga ekyali NRA nga tafunanga yadde ku RDC nga yasoma nga mugezi nga pata agiwagira. Ebyobufuzi bwe bifaanana so si kugenda kugamba mbu Shamimu era Shamimu waffe oyo tubadde naye si bwe bikola. Oba oli bamukwata kirungi nnyo mu bibiina walina okubaayo abantu abo nga bayiwawo omubiri. Ate n'ekirala toyinza kukwata abantu bayiwawo omubiri bamobilizer obateeke mu byobufuzi. Ekirala toyinza kugamba mbu katulonde Nsereko kubanga Nsereko akuba teke ayagambye okuba speaker teke. Abasibe boolina mu kkomera tonnabajjayo ate oleete prison candidate omulala ekitegeera. Kakati waliwo akantu abantu ke balina okutegeera kano njagala nkakusomese kasomese ne bannayuganda. Okufuna eddembe mu byobufuzi waliwo emitendera ebiri. There are 2 ways to freedom okitegeera. Ensonga esooka y'enkola ya demokrasiya. Mu nkola ya demokrasiya mukeera ne mubeeramu eby'abantu abangi mukeera ne mulonda. Kati bwe mulonda abantu abangi asinze yawangula. Naye demokrasiya aliko amateeka agamufuga. Mu mateeka agafuga mu demokrasiya abantu abeetaba mu demokrasiya babeera nga basomye. Okusoma kwe baba bapimye okusinziira ku kifo ekyo. Kati ate ng'oggyeko n'ekyokusoma mu demokrasiya alina ebintu byagoberera. Demokrasiya alowooza ebintu nga negotiation n'okutegeera mu nkola y'amateeka. Kati awo enkulagira nnalukoola nti essaawa ya leero bw'obeera ng'olina obuzibu n'obwakabaka bwa Buganda ng'olina Nsereko ne Nalukoola otuma Nalukoola. Bw'oba olina obuzibu n'Ekereziya Katulika okutuma Nalukoola n'Ensereko otuma Nalukoola. Ne mweni alemu yennyini ng'olina ky'oyagalayo nti tugenze ku mmeeza tugenda kuteesa Nalukoola ajja kukola ki ajja kuteeka kubanga ajja kukugamba nti abano baagala kukozesa tteeka lino kukola ki kutukuba ndipo. N'ekirala bw'oba okyalina abaana bano abe tuyita abaguguba weetaagamu balooya kyova olaba nti nno bye bibafunye mu Shamimu bajoje musisi okitegeera nti toyina kuddira ozibe abantu abo abagwa mu template y'enkola gy'oyitamu. Kino kankubuulira era ojja kiyiga. Bobi Wine ensaawa ya leero n'akeera n'afuuka president tagenda kufuna mugundi ono abadde avumanya nnyo abantu. Igwe bajja kwagala era ojja kubeerawo kitegeera. Naye tagenda kufuula gavana wa banka tagenda kufuula commissioner wa ministry. Era ajja kugamba muganda wange oyinamukko ku mukono oguvuge mu motoka vuga minisita gundi okitegeera. Lwaki? Nti demokrasiya alina ebintu byagoberera. Bobi Wine tajja kugenda kutuula amenye mateeka ye gabadde alwanirira nti agundi yadde tasomye baagala abantu abategeera ebintu byaki ebyenjawulo kyova olaba babagambye mwogere. Ekyo si kye baagambye nti kadi ya Nuupu egenda kukalubamu era ejja kukalubamu ku mulundi guno. Ejja kukalubamu kubanga bw'otunuulira Bobi Wine naye si musiru naye asoma.
otunulira abakulembeze Buganda yatisembayo okuba ne ba MP abakulembeze abaddala ku mulembe gwa CA bakakyama baani ng'olabira ddala omuntu najja n'ayogera ne Museveni n'amuwa attention basemwogerere basajja bajjanga ng'omuntu ayogera naye gwe bw'ojja n'omuntu ng'akugamba nti yabadde atunda ddagala ly'abakazi kugejja bubina talina kyajja kukola era agenda erubaga mu kereziya asome essomo aveewo ye palamenti ye bwekola ki bwefaanana okitegeera ebyobufuzi lye tuteeka erisooka mutendera naye kati ate baliwo abagamba ti gundi wa kibuli demokolasiya akola na nnamba gira kyova olaba nti bw'oba oyagala Museveni omugjawo olina omwesimbako n'omuwangula mu kalulu oba n'ofuna ba MP nga gwe abasinze obungi ne bakola kye bayita impeachment okuggyamu obwesigwe ne bamugoba byebyo bibiri by'oba okola ki bw'oba olina batono olina kuba na bagezi nnyo abagenda okunegotiatinga ng'ebintu bye balina okukuba tebagenda bikuba mu palamenti kuwanika mukono wabula nga babikubisa amateeka na kutegeera kwa njawulo kakati ekyo ky'olina mu nnalukoola ekitegeera kati kiki ekyokubiri engeri ki gye bafuna obukulembeze obulala babufuna ng'okozesa maanyi gatya mufuna abagagga abalinamu ku ssente kati abagagga abalinamu ku ssente ne bavujjirira enkola ey'amaanyi kati enkola ey'amaanyi ekolamu nnyo bansereko yanze awo nsobola n'omukuba ekikonde kati obwongo obwo bw'obugamba nti tugende mu nsiko tebulinda ekitegeera era ebiseera ebisinga mutuuka si be bafuna kungabana musajja waffe era mumuwa lanka kubanga lanka zo teziriiko bujigirize ne mubeera wali n'atuula wali tobalaba nnyo wano mu gavumenti ya Museveni bano bannadduli baani nga bali awo kati ffe tusobola okukola bwekiti nga abo babeerawo nnyo muntu agenda okukozesa amaanyi era oyo bamumanipulatinga nnyo mukeeza enkya n'omutwala ekawewetta n'omutwala gy'omutwala n'omugamba tukuba ekintu era oyo akubira emmundu nga talowooza ye enkola gye bafunamu obuyinza naye mu nkola ey'okugamba twagala abasajja abanaabogola mu palamenti baba kukyamukirizaamu era bye byagundi bye baakolanga Bakeni Lukyamuzi wa musaki tajja era tujja bakuba tukole ne mukuba engalo poliisi nejja n'ayiriba mu mayuuni okitegeera kati ye afunamu abasiru abatategeeranga 100 yakana naye omusajja akola nenga wali kwesuddiya n'akola byabwaddiikuula talina kinene kyakoze bo bonna bukodyo kitegeera so ye enkola so ne bano ba Ingrid nabo bukodyo bo bakwata amabeere kati ba Ingrid ebbera bayali baze ba Ingrid bo kye bakola kyanjawulo balina kye baagala otuusa nti gavumenti ya President Museveni yo kyekola Museveni tayagala stress kubanga eno gavumenti ya wano tesobola kubeerawo nga tesabiriza ekyo nkiddamu gavumenti ya Museveni tesobola kubeerawo nga tekola ki tesabiriza eno gavumenti sente zisasula abamagye ezisasula abapoliisi ezisasula abasomesa n'ezisasula abasawo abamu kati waliwo abantu ababuuza ensonga tugenda gijjako ziva mu bavujjirizi ba buyambi n'ebyokulwanyisa bye tukozesa biva mu bavujjirizi kati abavujjirizi abasinga balina ku ssente enkalu ze bagaba be America n'abali mu European Union kati beeraga nnyo babuuza ebibuuzo bingi tebajja kuwa ssente zaabwe ng'olina Besigye mu kkomera era Besigye nkubuulira bapalapalanya ngeri ya muta naye bagenda kukola ki okitegeera kakati bino eno ba Ingrid bye bajja n'obakubamu empyawo ebifaananyi ne bigenda mu mawulire eri bo kiba kibakolera baani bekikolera bo nga ab'ekibiina ekyo nti kakati eri buli international organization lwe bagamba bano mu diplomacy nti bannange mukwata abakazi bwemu ripooti ne zifuluma nga mugira nga mukendeezaamu ekirala bano ba Ingrid kye balina kye bakola banoonya trigger Tunisia omwana yatula diguli n'alema ofuna omulimu n'atandika okutunda doodo yakeera ku makya KCCA ey'ekibuga Tunis ne muyire maali n'anyiiga
bwanyiga n'akwata akacupa aka oil n'alinnye wali mu kibuga n'agamba nze musajja munaku bankoze ebintu Allahu Akbar mukama tonnamulanga naye abantu bano bandiddemu olukwe neyeeyuwako oyiro neyeeyokya abantu ne babiraba ku TV ne bagana naye bannaye mukyogereko omwana yasoma kedde omuwa mulimu bayiye emaali ye abantu ne bajja ku nguudo obukulembeze bwakyuka Egypt busonga buba butono nnyo kakati ng'oyinza okulaba ng'ekyokunyiga omukyalo oyo amabeere ng'ekyamu olumu bagenda okunyiga ng'omukyalo omukyamu naye Ingrid ebbere limuluma nga lwaki terimuluma banyige ku liryo kuba ndaba ayina engeri gye balimunyigamu omulundi ogutali gumu ebiri lwaki banguyira bbeere lye anti bwe bafaanana kati omuntu omusiru yaba musiru kitegeera tosobola kuŋŋamba nti omusezi lwaki ali abantu ye busiru bwafaanana kitambo yawulira ennyama yayo endala atagyagala yagala y'abantu kati ono akuba ayagala bbeere ye kati bwe bafaanana so besi gye saawa yonna tuyinza omulaba ebweru si tuyinza mujja mulaba ebweru ajja kuteebwa kitegeera kati kino ekintu kakati kyekiri kye mbadde nkugamba nti kyembadde kyali kyesoogeddeeko nti gavumenti zino zibeerawo ku buyambi tezisobola kubeerawo waliwo abali mu kubuuza weebuli bajjamu mu departments ezimu kakati waliwo abadde bagamba sente za USAID zibadde zigenda mu bisiyaga USAID ebadde etuwa ssente okufacilitatinga research owa Mukenenya kati n'endwadde z'obukaba abafacilitatinga research w'endwadde z'obukaba ne Mukenenya balina obukwakkulizo babadde bakuwa nti mulina okubaamu okufaayo ku bantu abalina omukwano gw'ebikukujju kubanga research ye waali nti abantu abalina omukwano gw'ebikukujju endwadde ya Mukenenya ebabaddemu nga nnyingi kati gavumenti n'ekikkiriza nti tujja kukola ki tujja bajjanjaba era department ebaddewo emulago n'emakerere ng'abantu abo bakola ki bajjanjabwa bino bababuzabuzabuzabuzagenda mu mukwano gwa bikukujju nga ziyingira mu kiri tebaba wakulya okubajjanjaba Mukenenya okubalongoosa okukola ki ezo okuvujjira okukubaawo bakakatibwako okujjanjaba kubanga okubeera omulamu ddembe lya buntu so gwe okiwakanya kino nti gavumenti ebadde erya ssente nga zirya za anti era ezirya kubanga kati bwe bakuwa ssente n'osasula abakozi n'okola by'okola ate oba toziridde oba oziridde it is pretense so USAID okugenda tekina ekyo affectingira gavumenti yonna eggwanga litwafectinga nnyo naye tukyagala nnyo bayige tosobola kubeerawo nga gwe osabiriza busabiriza kati abakuwa bwe bataabeewo ogenda kukola otya anti olwo nga bagenda tunyiga ffe batugyeko omusolo ku buli kimu bagutuggyeko babeerewo ng'ekyabaddewo kati wakirabye kakati mbadde wano nkukeberera abantu nti bino ebintu by'ebisiyaga bya kisiru mbadde nkukeberera wano abantu omulaba ono bamuyita Jean Paul Gaultier, Tom Ford, Alexander McQueen, Evie Seloho okitegeera Laquan Smith, Thierry Magira, Gianni Versace, Christine Dior manya genkusomedde bonna ba designer ba Sears era bafandinga ebisiyaga osanga pasta nga yambadde ekube perfume ya Tom Ford ebisiyaga n'ebifaanana tubiveeko n'olaba embuzi n'osanga olinga anti yayinza okuba yambala tamanyi anti bwebwe obutamanya kiri kyatwetooloola tukirimu gwe kola bibyo kola ebibyo ba ku mukazi kola ebibyo mukama wange atudde awo kola ebibyo ne bali bakola ebyabwe kitegeera tofiira ku bantu kubanga tomanyi essente ze batutemako olw'okulwanyisa ebintu bimu abantu bali bye baagala ate ffe zandituyambye nnyo okuyamba education okukola ebintu ebyenjawulo bingi nnyo bye tufunamu so kino ekyokuba abantu abamu bagamba nti USAID okubanga yagadde wano kyekitulandisa okubeera nga kitandise twafectinga kyova ku kisaawe batugambye kati
kilo 5 Makerere yokka emirimu 100 gyafudde. Nina n'abaana abalala awo bonna. N'ebitongole birala kati wantu tuyinza okuba twafidde emirimu ng'emitwalo 5 direct ne indirect. Abo n'abantu babadde bakola naye kino kye ngenda okugamba nti nze njagala nnyo Uganda eneyongera okufuna ebizibu. Bwe tunaafuna ebizibu tujja kuddamu amagezi. Ensi zikyuka ng'abantu ebintu bibanyiga kyenkanyi. Ng'abantu bibanyiga kyenkanyi. So kati okiwagira? Batujjeko bigenda kwa bitunyiga nga gwe tebikunyiga. Nange bijja kunyigiramu. Nze nanyiiga. Naye kati njagala n'abantu abalala banyiige. Osanga wali owa booda n'agamba ye abo beekalakaasa kife twagala kukola musajja wattu n'omutunulira n'omugana naye kakati ono baaliko ki. Kandi yayinza okuba gwe kimu kimwekalakaasa. Gwe boongeza amafuta anti kati bagenda kukola ebyo. Omanyi nti waliwo wano omuntu gwe bongeza amafuta nga tamanyi nti bagongeza. Naye suubira nti bagenda kwongeza amafuta, bagenda kwongeza emisolo egitali gimu, ebizibu byeyongere. So njagala okubeera nga neebaza aba Mimi's Glamour okunnyambazanga nga temukoowa kossa aba Boss Beauty abakola ku nsusu. Nga bwe tugenda mu maaso njagala ontemeretemereko ensonga za airport. Airport? Kuba obwedda kintawaanya. Anti kati airport buli pooti ebaako amateeka agagifuga. Kati amateeka agagifuga muba mulina okugagoberera. Twagala tetwagala. Oba temwagala. Kakati naye mumubanga mweri abantu okuholdinga abakulembeze bammwe accountable nti neewuunya nti ne parliament tenayogera ku kintu ng'ekifaanana bwe kityo. Kakati kyatuguddeko kituufu abantu bakukusa. Era omuntu omusanga n'essimu 10 nga n'oli amuwadde 10 bwe bityo naye nga ezo ziri ssimu 10 ze bakola ki? Zibayisaawo. Ziyita mu makeesi gano. Gavumenti n'efiirwa omusolo. Muwa omusolo kitulume ffenna tutandike tujja kuholdinga gavumenti accountable ng'omusolo tetuguwa. So tuguweeyo. Kati ennyonyi weba empa kilo 6 ate nga baagala enkoma ku 5 kiba kikola kitya? Anti kakati ennyonyi weba ekuwa kilo 6 ng'ekuwa 5 kakati gwe tofa ku nnyonyi fa ku pooti ensi w'oyingirira. Ebyo nze sibirinaamu buzibu. Okuwa omusolo tuguwe. Bwe tumala tubuuze gulagawa. Tumala tubuuze tugulagawa. Naye tetulinayo tubuuza gulagawa nga tetwagala kuguwaayo. Buule leero nga sikutegedde. Byebyo abantu balina kunyiiga n'ababakuba batukuba kitono batukubire ddala tunyiige. Ani abatukuba? Gavumenti. Etukuba kitono? Obadde ki leero? Oyagala omale kulanga omuntu bamukuddemu mugongo spinal cord. Anti kakati ate ne banaakuba omu bwe baakuba kakwenza nga abantu bagamba yeekoza. Katulaga ffenna batukuba. Tulaba ffenna twekoza. Ne batusiba ffe ffenna tulaba twekoza. Bana atusiba abangi ne mu kkomera tujja kuddukayo nga tuli bangi. Si yamufaananya. Nange ndowooza kati onookolako. Naye kati twali tukola. Buule mwanyiiza bunyiizi nno kati kyendaba. Tetwanyize bunyiizi bino ebintu tulina okujja kati gw'osuubira kati kankubuuzeyo ekintu kya kisiru era kya kisiru naye ate kyamagezi era abantu bagenda kukituvumira abatategeera naye abagezi bwe ate bagenda kitegeera. Osuubirayo omukulembeze akeera n'ategeka akalulu. Bw'amala otegeka akalulu n'ateekawo amagye ge ne gakakuuma ne poliisi ye n'amafuta nga yakabala yakola ki akeere ku makya akugambe nti wampangudde njagala gonzidemu ansa eyiyo bw'otaginzijjamu abatulaba bagenda gitujjizamu. Awo omwami agenda kwesimba kuwa president asomera mu university emu mu Washington bamuyita George William Magera ye president w'ekibiina kyali ekyamwami Bidandi Sali. Yaŋŋambye nti mulimu ebintu bye tulina okukyusa nga tulina obikyusa nga bwe tulowooza okukyusa ku buyinza ebintu ebyo tusooke tubyebuuze ne mubuuza biki bye tusobola okwebuuza. N'aŋŋamba Buule omukulembeze akyuka ddi
konze nga bamuwangudde naŋŋamba si kyenjagala ndaga ekiwandiiko nga constitution egamba nti ennaku z'omwezi bwe ziti lwe tulonda era ennaku z'omwezi bwe ziti ze tulayira ensi ezisinga ennaku z'omwezi ewali democracy bwe tuba tukkiriza mu democracy ennaku z'omwezi ze balayira zimanyikiddwa oba oyagala oba toyagala ekitegeera n'ekirala waliwo ebiteekeddwa okumanyikibwa mukulembeze bwe bamuwangula ani kiki ekibaawo ani kiki kyakola kubanga mu nsi endala kankole ensi entono Kenya waliwo oba oyagala oba toyagala olina okukubira oli oba omuweereza message balina n'abalina okujja okugamba nti owanguddwa kati wanaani agenda n'agamba mwami Museveni nti owanguddwa era mwami Museveni asobola okukubira essimu Kyagulanyi n'amugamba sebo mpangudde weebale njagala tukutwalaganyize wamu eggwanga obakola bwoti ne bwoti kati tuli mu mbeera enzibu ennyo nti President Museveni yeesimbawo okumulondako naye nga tetavuddeeko ng'akozesa bajeti yaffe okutusaba akalulu ekitegeera ayina sooka kuvaako ku mafuta gaffe kati nze sibitegeera nga muntu kati alaba ng'asula mu nnyumba yaffe ayina sooka kuvaako waliwo ebirina omutrimingibwako nti wakati kati wano mu kulonda president talina tteeka lyasayininga talina bajeti gyasayininga ne ssente zize zimusalwako zino ezaffe zirina okuba ezikoma nti kampeyini ze ziba za myezi ebiri wakati kati awo mu kampeyini teri ssente yaffe egenda mu nsawo ya president okitegeera naye wano asigala mu kitavu okitegeera kati president Museveni kyatukola kiringa okukwana omukazi kiringa omukazi kiringa okukwana omukazi n'omuweereza y'akasente n'agulira boyfriend we essaati kikakamanyiro ke tulina so nti ne bye twogerako ebimu tetulina we yaabyo we are stuck with very many things revolutionary banga bakwetaaga bebaliwa revolutionary front bankonyeemu leero ne banga bakwagala mbaŋŋamba eki ye ya Muhammad Nsirika nti ajja kuba president Muhammad sikuinaako buzibu weesimbe nga weeyagala naye nze ndi mwavu nnyo Muhammad bino byonna nga tetunayogere sooka ompe ku ssente endyeko enkalu revolutionary front mubeemu n'enkalu musooke mumpe ku ssente bakuwe enkalu soogera baagala obaire ng'obawandiikira mwe muli ku gigiya musooke mumpe ku ssente ate olwo twogere nga nalya ku ssente zammwe bali ku gigi ate kya byabufuzi ate bazze kujja kwali bwe banaafuna president bande bafunye gigi yaabwe ey'omulimu buli omu gigi ye nze wano omuntu gwe sinaako bukwakkulizo nga muwagira ye Bobi Wine Mugisha Muntu ne kano Dr. Kizza Besigye ojja kutereerako wamu bonna balina agenda egyo nfaaki pozi musajja wange George William Magera oyo kyali wange siva ku kyali wange sisitawo namulabye akuba matatu namulabye akuba matatu akalulu kamuli bulala kibalume omanya abanaku baddaawo otajja kwesimbawo teweesimbangawo yadde lwaki matatu bazimukubisa mu bwa mother dome ye yazisabye azikube sisita Fuula tukwagaliza birungi byereere kasukwa mugambye akaviiri ako takaagala akageero ako kebajja tulabiramu ketuba tuwangaalako nendala tukatugolooza Flavia tusobola okubulenza enviiri ate sisita ndowooza gomesi za redi waguze nnyingi ezo zo ne bwebeemusuuti afuneyo obwalwedi mwana muwala muli bw'ateekamu ekipale nekitoopu katuka n'olumala okuba kampeyini ng'abijjamu ng'adda mu mmotoka akasana oteeke mu gomesi ekisaati ate akasana kali eggomba eggomba okalaba funa nseenene zo zezaanika awo ogenda ozijjayo nga zirimu ne butto nga n'ekidomola kyagundi waliwo ekitadde ekyamazzi wabweru ofuna funyi kikopo ng'osaako majaani nga weerira nseenene
Ekiri egomba. Guli ente zigenda tandika okugwa ziti. Basooke batuguze ennyama yazo. Basooke babaguze kalannamye. So embeera bwetyo bweri so far so good wetuli weewo ng'eggwanga anaalonda kati anaalonda abeere ng'atandise okubeera ng'atandise tunnamu mu mbeera nga bweri naye nga tosuubira nnyo kinene toyiwaawo nnyo mubiri wabula ky'oba okola kyemba nkugamba nti togaana obutalonda buli lw'otalonda oba okkiriza okutegeerera buli lw'otalonda oba okkiriza okukola kyo kutegeera naddala ku mutendera gw'abakulembeze abafuga ebyalo byammwe paka ku MP okitegeera temulonda bantu basiru gwe bagambye gundi abadde alingiza abakazi ng'olonda oyo naleka yalekeraawo kale katuva oyo gundi yabba ettaka ku kyalo mulimu ekintu nga ky'omuze nga gukunyumira kubeera ne bwaba mulonze nga muze ati ng'oli nansana kye yakola golooza kyo kyali kirungi kiki kye yakola yafuuyira mu parliament speaker namuga nansana you've done it ukakasa tiwakiraba nansana yaseka busesi mufo ky'okwetonda yaseka busesi byebyo abakulembeze ab'ensa mwebali nupu mwina abakulembeze ab'ensa era abantu abo tulina obbalaba ndaba nupu kakati egundi ebigezo byegundi mwabiyise omwana oyo nalabye quality mu muvubuka gwe bayita Umaru ani bamuteeke ku bwerusi Magala Umaru nalabye omuntu ategeera ayina quality n'ayawukana ku kigambo mululu Umaru omanyi kye yakoze Umaru yayimiridde mu kamera n'agamba bw'oyingira mu byobufuzi osuubira okuwangula n'okuwangulwa ate tuli mu multi-party dispensation era nze ndi wa nuupu bwe baba bampangudde ensalawo y'ekibiina era ngikoze eki njikkiriza era ngenda kuwagira ani Nalukoola waaw Umaru ate kati muno we tuzungirazungira nze Umaru muleeta ne ku bwa mmeeya ne mumufandinga tujeyo Lukwago ate nnyo kikinyo naye kyakoze kyatannakola lwako omusajja wange ebwemmeeya kawempetererayo bwa gundi bwa mmeeya Lukwago nange muntu wange just nti wakagirita gundi ono gundi akola ki asibuza ssaala oba yagivaako eya patiri moyani ayina ssaala gwe togimanyi Mami Bule abasajja batubye nnyo omugamba meya tukoze tutya lodi meya eyababba eyanziba nange sirinaamu abaana embeera sinnungi sajja yange naye kati Sserunjojo ow'eddembe atwalawa ye meya w'Ekawempe lwaki Magala tabegenda awo Sserunjojo nabo babaddewo nyo twetaaga ne ba elders lwaki tuteekaawo Magala tuteeketeeka abakulembeze abato nabo bateekewo Magala ekyali obwa kansala obwabangako gundi Segirinyo oba Motifu Kasaga yajja kati ne gundi mumuwa obwa LC2 oba obwa kansala bw'omuluka ono omusajja ono yeezirisiza ebyekisiru nsereko asobola okumobilizinga ku ground nsereko ngera mufunye akamuli ka leedi kyennalabye yagaki oba success card ng'eyimba nga yawe ebyo yeezirisa yazirise naagwe simu neetagwa nsereko tobiddamu ebyo ebyekisiru naawe ng'agirina mu ngalo naye nga buli kimu ekigenda mu maaso ng'akiraba agamba naye ayimiridde nga yazirise lirina okukoma amazaalibwa amalungi President Bobi Wine kitwala nno omutima okubeera munnayuganda naddala munnayuganda avaayo olwanirira abalala we tuli mu nsi omuntu gy'afa happy birthday omuntu gy'afa olw'okuba talina ssente zigenda mu ssanya omuntu n'afa olw'okuba wakanyiza gavumenti mwami Kyagulanyi okuba n'oba obulamu kikulu nnyo era tukwebaza tukusanyukirako okutuuka ku myaka egy'obukulu gye watuuseeko era tusaba Katonda akwongera amagezi n'amaanyi
n'okutegeera Amina. oweereze eggwanga lyo. Amina. Ndabye muwandiikidde message ng'ogiwandiikisa pen. Nze mpandiikisa kinkumu kyange. Lwaki? Baleme gamba mbuno nabikopye ku internet. Mukoppakoppa AI ate nakuze AI yayonoonya abantu. Buli kimu kye bakola AI. Omuntu ekintu kya AI ekyo mu kikomye. Message erina okuva ku mutima gwo. Kati ndabye okutta olupapula n'omaana okakubo kamuweereza. Okatadde ku Twitter. Kikagwanjala ne kiŋŋamba. Mbuno UNEB yamakinga handwriting yange n'ekigamba sebo nafuna first grade. Neera naye sibitegedde. Lwakuba handwriting maama. Abantu tebajjagadde handwriting yo naye tugendera awo. Ye anaabitegera gw'obiwandiikidde. Nze tebanja samira. Musiibe bulungi bannange. Happy birthday Pante, Bobby. Kati ffe twempandiika eyaffe bagiyita Victorian. Taata wange bwe yateekanga peni ku kitabo toyina kujjako paka nga sentence ekoze eki eweddeyo. Naye bwe mulimu abaana abawandiisanga zino peni za bwino baziyita batya? Fountain. N'osanga omwana biki ebimuwandiika. Ffe twawandiisanga penso paka mu P3. Ekitegeera. Naye ng'olina okuwandiika tumuyita ki? Kanaana. Shamimu olina kuva eno. Sha awo naakakola SHA. Mimu. Kitegeera. Naye n'obeera awo oddemu ebyo. Singa mulaba message ya Bobo naye yennyini tajja gitegeera. Agirekeyo. Kasita amanyi ndikyaliiwe. Bye. Executive Media. Focus, innovate, succeed.